Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimzo Rich Boy Maxudi Junior. Olunaku lwa leero tukuletedde mwana mulenzi gwe bayita Daddy Andre akugatta ne Desire Luzinda. Waliwo ekiboozi ekibadde kitambula awo naye ate twafunyeeko Desire Luzinda. Desire Luzinda alumiriza Daddy Andre oba Mr. Ojambo Andrew okuba nti yagezaako kuba nti amukwatira mu studio oba okugezaako kuba nti amukaka akaboozi mu studio. Era Desire Luzinda agamba nti Andre y'omu ku basajja be Uganda abamutamya endongo n'okuba nti asulawo music career ye okuba nti yagenda mu America akole ebintu bya lwana okuba nti ava mu ndongo ne yasachula n'okuba nti ada mu ndongo ya gospel. Desire Luzinda agamba nti Daddy Andre atawa abawala kitiibwa nti abakazi abo boolaba oyo Daddy Andre abayisira ddala bubi ntababalamu ka buntu nti buli mukazi gwalaba ye aba ayagala kumwebakako nti era buli mukazi gwalaba aba ayagala asimbemu ekitooke. Kyesimanyi nti oba Desire Luzinda atugamba bituufu oba Andre ye season ye yokuba nti omukalirira. Naye ate Desire Luzinda agamba nti mu Uganda mu entertainment industry ye Uganda atalabangako musajja atawa abakyala kitiibwa nga Daddy Andre. Era agamba nti Daddy Andre okuba nti alina amaddu g'abakazi n'okuba nti ayagala nnyo okukwata abakazi kijja mulemesa endongo n'okuba nti career ye efa because teakakikola ku bato bokka nti n'abakulu nga ye abamanyikiddwa ayagala abasabe oba abakaka omukwano. Nabwe ekitone agamba nti okuva Desire Luzinda okuva Daddy Andre bwe yamusaba omukwano Desire ataddangayo. Era nabwe ekitone amusaba namugamba n'asaba Abannayuganda bonna begendereze okutwala ennyimbe wa Daddy Andre especially abawala obanga olina business mboyo musajja atambuza nnyo n'okuba nti ayatambuza nnyo. Desire Luzinda agamba nti Andre ayinza okubanga na mulwadde because ye teyesittala kuba nti asaba bantu kaboozi oba oli mukadde oba oli muto oba oli muvubuka ye akusabirawo ye talina buzibu nakuba nti yakusaba. So n'olwekyo Daddy Andre tujjukire nti abadde mu bizibu by'okuba nti abakyala bavayo okuba nti bamulumiriza okuba nti abakwatira n'okuba nti abasaba akaboozi mu studio ye engeri gye yali nti yateeka n'entebe wali ewuwe. Era Daddy Andre wiiki zibadde nga 3 ng'akalirirwa okitegeera nti nga wiiki zibadde 3 ng'akalirirwa. Nadia Rania amukalirira abakyala abalala bamukalirira naye ate twavayo ne tufunayo abavubuka abamu abavayo ne bamudifendinga nga bagamba nti abakyala abamu bamuwayiza. Naye ate olwaleero Desire Luzinda avuddeyo n'agamba nti no way Andre yali amukaka omukwano. Now what does this mean to Daddy Andre ne music industry at large? Because like tulaba omukyala Desire y'omu ku bakyala ab'ekitiibwa mu entertainment industry ya Uganda ever much naye yatulaga ekitone nti naye tatuukiridde nnyo. Naye ate omukyala ng'oyo bw'avaayo n'atugamba nti Daddy Andre alina emize egikwata oba yavaayo okuba nti ayagala amukwate oba amukaka akaboozi mu studio kwogatta n'okuba nti amukwatakwata ku mabeere ebyempaka mu studio anamuddukako. Kiraga nti Daddy Andre naawe ng'omuntu oba olina okwetereeza. Mu Uganda baproducer bangi bakozesa embeera eno okuba nti bafuna abakazi mu studio n'okuba nti batwala omulimu gwabwe okugutegerako ekibatu okuba nti basaba abakyala abayimbi abatandika kwogatta n'abaluddewo okuba nti babebakako. Tujjukira nti waliwo olugambo olwayita emabegaawo producer Dig Bauer yavaayo n'asaba omu ku bayimbi kwogatta n'omukyala omu bamuyita Laila Mulungi ali Bulaaya eyo yavaayo n'okuba nti mbu naye amusaba oba amukaka omukwano. Era ebintu ebyo byagenda wala bagenda mu maaso nga bamimaliriza out of court ne babimala. So kati olwaleero tulaba Daddy Andre ali mu system bali mu mukalirira. Desire Luzinda agamba Andre komya emize gy'okuba nti okwata abawala mu studio tandika okuba nti respecting abakyala balina eddembe lyabwe nga nawe bw'olina eriryo. Nti ate Daddy Andre abantu abajja mu studio yo abakyala abo basooka kusasula naye ate gwe tokoma kukusasula ssente wabula oyagala okwate n'omuntu wa wansi oberenga omusasuza oba oyagala bakusasule n'omuntu wa wansi. Desire ekintu kyagamba nti si kituufu. So Daddy Andre
byebyo Desire agamba oyo mukwasi w'abakazi oyo mukwasi akwatira ddala nange yali ankutte nemuchaku nemupachula empi nenva mu studio bwentyo nengende waka bibadde bya Desire byatugambye olunaku lwa leero nno bino n'ebirala byoba olinda mu episode zaffe ziddako sigadde Ntambi Jimzo subscribinga kweno channel oberenga ofuna a latest information efa mu Uganda entertainment industry kogatane current affairs. Bye bye for now. You can follow me on TikTok at Jimzo16. You can follow me on Twitter Jimzo16 and netubanga tukwatagana. Bye.